Kale tukwaniriza natera mu program amunyo ku machayi nkyalero tukulisayo jowabadde era yamazedde okutuuka ku mirimu gyo nawe tukwagaliza obuwanguzi. Program amunyo ku macha kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini. Tuba sanyukira nnyo bannaffe abasindika obubaka abateesa ku miramwa gye tubeera tuleese namwe mwena abatusindikira obubaka obutuzaamu amaanyi. Amaanyi agange nze Prince Apollo ntumiddeko mwena ababeerako. Kamugisha Tofa alijinja yagambye nti ffe tubaddeko tulinze webale kubeerako era n'olwaleero tujja kubagamba nti musobola okuteesa ku byobufuzi. Tunuulidde embeera ebyobufuzi nga bweri mu kiseera kino kyennyini. Mawulire agafuluma galaga nti waliwo okwetereza okuli mu biwayi by'ebyobufuzi ebyenjawulo. Ndowooza akaseera aka 2026 ke katandise okuleetawo embeera eyo yennyini. Twalabye amawulire agalaga nti waliwo n'abatandise okusala okuva mu bibiina ebimu bayingira ebibiina ebirala. Twalabye amawulire agalaze ba members of parliament Honorable Abdu Katuntu owe Bugweri County ne Honorable Martin Ojala Mapenduzi owe Badeje Division eri mu Gulu District nti balangiridde mbutongole nga bwe beesoze ekibiina ekya National Resistance Movement. Naye bano ababaka ba kibiina kya ba independents si bayina kibiina ne ba independent naye teeka okusinziira ku kawaayiro 83 akasemateeka kakakasa bulungi nti omuntu bw'obanga oli mubaka wa parliament n'osala okuva mu kibiina ekimu oba okugenda mu kibiina ekirala oba nga bakulondera kadi ya independent ne weegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kyonna obeera ogenda kubanga butereevu ofiirwa ekifo kyo mu parliament. Byebyo byebimu ku bitandise okufuluma nkutegeezeza nti bangi n'ababaka ba parliament abamu mu kaseera kano batandise okubaako webalaga nti bavudde wano bazze wali. Etteeka liragira omwaka ogumu ogusembayo ogumu awo oli waddembe okukyusa nova mu kibiina ekimu n'ogenda mu kibiina ekirala naye tujjukire nti omwaka tegunaba kuwera. Omwaka wakyali ebbanga erisukka mu mwaka ogumu. Akalulu ka 2026 ka February 2026 ekitegeeza nti omwaka ogw'okukyusa okuva mu kibiina ekimu okugenda mu kibiina ekirala weewaawo gwandibanga gutandika February 2025 ekyabulako emyezi nga 5 oba 6. So embeera bwetyo bweri wetugenda okubaganyiza ebirowoozo. Tulabye n'abamu abatabadde mu parliament nabo nga bakyusa bava mu bibiina bagenda mu bibiina ebirala naye era kwetereza abo tebaliiko musango kuba bateeka okuba nga bakikola okweteekateekera ebyobufuzi ebiddako mu maaso. Tujja kuba tubuuza ekibuuzo oba ebyobufuzi ebiriwo mu kiseera kino kyennyini biyambye bannayuganda oba biyamba abo abali mu byobufuzi. Simanyi oba ntegerekese ekibuuzo kye tubuuza. Ebyobufuzi ebiriwo mu kiseera kino kyennyini bannansi abantu ababulijjo be babeganyulwamu oba bannabyabufuzi ababizanya be bafunamu oba oliawo. Kyetugenda okuba nga twanukula bw'obanga osindise obubaka ojja kuba nga otubuulira gw'olaba otya ebyobufuzi ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini abantu ababulijjo babifunamu babiganyulwamu oba biganyulwa abo bennyini abali mu bibiina by'obufuzi. Kale bwetyo bwe tujja okukubaganya ebirowoozo nja kuba nkwanjulira abagenyi bange weewaawo mu maaso awo. Nkimanyi nti Honorable Johnson Muyanja Senyonga former mayor ate nga yali president w'abameeya mu Uganda yonna so nga ate yali mubaka wa Mukono South ajja kuba nga atwegatako bw'abanga alwedde naye n'abalala tujja kuba nga tubanjula tukubaganye ebirowoozo weteeketeeke. Kugambye nti waliwo abatandise okukyusa y'omukwabo nno Honorable Johnson y'omukwabo abamaze dde okukyusa kala naye kale tunaabiraba bwe tubanga tumufunye tutandikirawo okubaganya ebirowoozo bingi ebigenda mu maaso erudda n'erudda mu parliament. Babadde n'enteekateeka
ey'okukungubagira babadde minisita omubeezi owa ensonga z'ebyokwerinda ne ensonga z'abazirwanako Honorable Sarah Mateke nyina basisi omu kwabo abakulembeze bogeddwako nga babadde baweereza abantu baabwe n'omutima gwagaliza abadde ne integrity tabagulikiseeko mize w'egyobulyake oba ki ebbanga lyamaze nga minisita omubeezi w'ensonga z'abaana n'abavubuka wansi wa ministry ya gender mpoza ate newe yalondeddwa mu kifo ekya minisita omubeezi mu ministry y'ebyobutebenkevu byokwerinda ne ensonga z'abazirwanako bagamba nti yabadde muntu mukakkamu yakoledde ekitundu kyabwe ekyekisolo yabadde member of parliament omukyala owa Kisoro district abeeyo bamwogerako birungi byereere twongera okusaasira ab'ennyumba ye twongera okusaasira ennyumba ya taata we Muzeeyi Philemon Mateke n'ekisolo fraternity yonna okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna weewaawo ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya mu district ey'ekisolo olunaku olweggulo okwabadde kukungubagira omugenzi parliament ng'esa kitiibwa mu mirimu gy'omugenzi mpoza ate ne luli nalwo baaliwo nga bakola omukolo ogw'okukungubaga era embeera bwetyo bweri nkugambye nti erudda n'erudda ebyobufuzi bwe tunuulira ebiri mu kibiina ng'ekya National Unity Platform kyekibiina ekinene ku ludda oluvuganya nayo embeera eno yennyini gyeri twalabye oba tumanyirira obulungi ababaka ngaba Honorable Twaha Kagabo Honorable Jimmy Rwanga ow'Enjeru municipality abamu mu kibiina kya NUP nabo bamala dda okulaga nti weewaawo wadde ba kibiina kya NUP naye oba oliawo omutima guliko walala teguli mu kibiina ekya NUP naye bo tebaavaayo kulangirira butereevu nti bavudde mu kibiina kya NUP naye nga bwe nkutegeeza amawulire aga observer galaze nti oba oliawo Honorable Abdul Katuntu owa Bugweri ne Honorable Martin Ojala Mapenduzi oludda eri eggulu naye bo baavuddeyo ne balangirira officially tulinze okulaba etteeka oba linaabakwatako mu nteekateeka nga bwe nkugambye nti omubaka wa parliament bw'avaayo n'alangirira nti avudde mu kibiina oba yabadde independent ate yeegasse ku kibiina ekyebyobufuzi butereevu aba agenda kufiirwa ekifo kye mu parliament so byebyo bigenda mu maaso naye Honorable Johnson Munyale Senyonga aliredde ali ku standby nsaba Honorable Senyonga sooka obuuza abalaba Sol TV awo nno we tubatandikira okubaganya ebirowoozo mukono wali atya bwakedde butya erudde eyo Honorable mbalamusiza mwenna abatulaba ku Soloti Omunyu njagala kwebaza Katonda nakakuba katonye era abalina we balima ennaku zino batandise kubasirwa erusoose buli kaseera kagera ne katonyamu ne koosaamu njagala okusaasira abafunye ebizibu ng'okulwaza n'okufiirwa n'okusingira ddala eggwanga okufiirwa minisita omulamba Mateke ate nga buli ludda omuntu yamwogeddeko nga ow'ensonga njagala okwebaza omulangira Apollo ne Soloti TV okumpa omukisa guno ate okwogera eri eggwanga Honorable mbadde nkwogerako wano si kyabwenkanya bwebanga teweeyogeddeeko nadde maze okukulangirira ng'omukwabo abasaze eddiiro wadde gwe toli mu parliament naye waliwo n'abali mu parliament nabo abatandise okusala kyeyogerere sijja kyogera kyamazima kati ndi munnanuupu omujjuvu era Ssekamwa w'ekibiina ekyo mu Mukono district n'olwekyo sebo tubadde bweru wa nsonga ate bw'oba toli mubaka tolinaako kikugaana oba oli awo nga olindirira okulaba oba bw'obadde nabo bamunaakolagana oba bakulese ku katebe oba balaba nga balinayo dangerous substitute n'ebifaanana ng'ebyo naye ku kiri kyogambye ababadde ababaka kibakakatako okulinda omwaka mulamba naye gino emyezi 3 egibulayo basobola ogizannyira omwo tyatwayogedde naye okwogera kitegeeza nti nagenze nenfuna ne kaadi yeeri
n'olwekyo abo bo etteeka nga bwolisomye bwe riri, naye ate era waliwo egizo nti kati okugenda nabo mu kooti oyinza okuba nga omala biseera, kubanga emyezi egyo 3 basobola okuga nti tubadde tukyetegereza ne twogera oli yatukootinga bubi nti tujja kgenda naye tuba tetunnagenda, kuba waliwo okweteekateeka okwanjula ate n'okwanjulibwa. Kyobudde kati fe okgenda mu nuupu wakiraba si lwe kyasooka, naye emyezi ng'ebiri emabega twali tumaze okukyogerako okusinziira ku mbeera nga bw'oziraba. Ate era munnayuganda yenna kati ekiseera kino bw'oba nga teweeteeseteese, ekiseera ne kikuggwako, oyinza okutandika okubeera nga bagamba yabuukidde etokota. N'olwekyo ndowooza bonna kati bagezaako okweteekateeka ng'obudde bukyaliyo, kuba bw'ogenda mu bbanga ng'ebula myezi 5 myezi 6 okulonda okutuuka baga oyo amaze kulaba nga tukoze bwe tuti. N'olwekyo ndowooza nti sebo abantu mukyabalaba bangi nnyo, n'okusingira ddala awo mu mwezi gwa February buli muntu nga yeeteekateeka okubaako oludda gy'alaga oba okubaako oludda gy'ava. Honorable Johnson, twogera ku byabufuzi mwe mukyusa kala kyangu oli okuva ku extreme end abadde avuma NRM oba abadde avuma NUP n'akyusa ate n'ayingira NUP oba n'ayingira ekibiina ekyo kyabadde obuli akolokota ebbanga ddene nga bwe twalabye oba bwe tumanyi. Honorable n'abalala sijja kumenya mannya, naye kisoboka okukyusa, mwe ababyobufuzi musobola okukyusa, naye ekibuuzo kye mbadde mbuuza nti bo abantu ba bulijjo ebyobufuzi bo babifunamu baganyulwamu mwe nga mukyusa, oba oliawo ng'olabye erudda eri we wali omugaati gwe n'okyusa n'odda eri luli wabakunga ng'oli mu yero oba oli mu red, abamu n'obatwala ku front line, abamu ne bakubibwa, abamu ne bamenyeka emikono, abalala ne babifiiramu, oba okitegedde kye ŋŋamba. Naye ate gwesawa bwetuuka gwe n'okyusa n'odda oba oliawo awalala, oba kiwali owakanya ate n'omaliriza ng'okoze eki ng'ate kyo kiweegaseeko. So awo wendandyagadde otubuulire gwe ebyobufuzi mu kaseera kano mwe nga mukyuka muve eno mudda eri, omuntu owa bulijjo abifunyeemu aganyulwa oba nedda? Weebale nnyo. Omuntu owa bulijjo yalifunyeemu kisinziira mu kulembeze kika ki era mumutunuulidde kumala bbanga ki, ye mu byakoze biriwo ebigatta ku ggwanga, biriwo ebigatta ku kitundu, biriwo ebigatta ku bantu be. Naye nga ekyo kitera nnyo okubanga bw'ogaye n'ava eno, kuba katoyinza kugamba nti mu nuupu eriyo omugaati oba mu FDC eriyo omugaati, omugaati gugwera mu ruling party. Oli bw'ava eri n'agandi yegasse ku ruling party ng'abadde agivuma, oyo gw'oyinza okuga nti naye ate kati ono alabye eti ebirungi bino gy'abadde avuma ate nga bibabaddewo. N'olwekyo abantu abasinga tebakyafunamu abalonzi. Ebyobufuzi binaatera okuggwamu ensa olw'ensonga nti oli tavaayo na kwogera mazima. Ye kasita alowooza nti ye ng'omuntu ayina waafuniramu, ye ng'omuntu ayina kuba kati ennaku zino otunuulira obeerawo nebaga nti oyo bagenda muwa bwa assistant governor, ono bagenda muwa bwa minister, n'ava eri ebbali. Kikola nnyo ng'omuntu avudde gy'abadde avuganyiza, bw'ayingira mu kibiina ekiri mu buyinza, oyo abeera mugole mupya era abeera enjo. Naye abantu abasinga tebafunamu, naye baba bayingidde bafunamu, kubanga era ogenda n'olaba ng'engeri gye baba bembejja ate esinga ne bammemba babaddemu abakadde. Era obukodyo bungi kati obuli mu byobufuzi omulangira ng'omuntu ayinza okubeera nga ye memba ne batamuwa ssente zisaba kalulu, ate oludda oluvuganya ne bamuwa ssente ezikubisa ono emirundi 10 asaba akalulu. Ebyo byonna bizze olw'ensonga nti akalulu kaafuuka okwokubaza eri omuntu ali mu buyinza n'abo abamubalirako n'engeri gy'ayinza okukwataganya abantu ab'enjawulo. Tunuulira kati bw'olaba nti mu kibiina ekya NRM mwe muli PLU, naye ng'oli akuga nti PLU nze bwe njijjiramu era amansigadde eri okwo kwonna kubaza.
kati mwe mutuula ne mwetuulako muyinza ogenda okwesanga nti kivudola FDC Katonga erangira ekibiina ekipya mu bwangu bagane kubakwata offside ne FDC najja nankumbi egamba mutulekere ekyaffe tutandike okukunga olaba n'abagole abakubwa embaga nabo bagenda okuwulira nti naffe era tukyaliyo kale nno ebintu bwe bityo kubanga tewatuwadde mukisa kusomesa bantu nakutegeeza mukulusa Apollo nti weesanga nti omuntu waffe nekyawagira takimanyi tatwala budde kusoma ku constitution tatwala budde kusoma bigendererwa naye yagamba nti eno gyengenze ndabye yeri abanjagadde eno gyengenze ndabye yeri amaanyi n'olwekyo embeera eyo ekyaleeseewo kubanga mu mbeera y'ebibiina by'obufuzi byali baddenga masomero ng'omuntu ayingira akoze interview ne mulaba nti ono wanaasobola naye n'ategeera nti wano nayingidde naye wano ndi bubi neetaagamu akadde okwongera okubanguka mu kino obumanyirivu obuweereza obwesimbu byali badde nga byebimu ku core values omuntu oyo zatunuulirwa yonna gyalaze oba gyabadde naye kati ani gwe tuyinza okukozesa okunyiiza abantu twongere tubanyiize bantu tubateeke ebbali nga bw'obiraba kuba Apollo oli mu puroguramu ya byabufuzi ogitunuulira era obitegeera bulungi n'olwekyo abasinga okufunamu ebitundu 8 be bakulembeze ababa basimbyewo ne bwaba takyuse abalabo baziraga nti afe ne waffe balonda bulonzi NRM ne waffe balonda bulonzi FDC ne waffe balonda bulonzi UPC yini wajja mu parliament n'asirika n'atateesa asasulwa ne bwaddayo ku Christmas yokka n'alyoka bakuŋŋanya n'afumbayo omuceere n'evifa ennyama kubanga n'abalonzi tibannamanya mulimo kyogukolwa ono mulimo kyogukolwa ali kati okusomoza kunene era tulowooza nti nga mwe bannamawulire mulina okugenda nga mbijjayo twongere okusomesa abantu omubaka wa parliament kiki waali musuubidde okukola ye lwaki mukulu nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga lyonna local council zikola ki era twogera ku cities districts tuzisuubira kukola ki ani yali badde kansala yali badde alina bisaanyizo ki era abantu nga bamulabira wa bali mulabidde mu kkala oba bali mulabidde mu bukozi bwe n'obwesimbu Honorable nkutegedde bulungi era ndowooza ensonga ogyogedde bulungi ekikulu ennyo kyekya abalonzi okumanya ekituufu kye baagala n'okulonda abakulembeze abagenda okukola ku nsonga zaabwe ndowooza kyekisinga obukulu okusomesa okutegeeza abantu obukulu bw'obukulembeze bamanye nti omubaka wa palamenti bwe tuba tumulonda mu kaseera nga kano ak'akalulu akasembera tumanye nti omubaka wa palamenti agenze mu palamenti weewaawo ffe tuwogera kusaka naye aba agenze kubaga mateeka agagenda okutereeza ensi yaffe aba agenze okulabika nga akiikirira endowooza zaffe ate weewaawo n'okulondoola projects za gavumenti n'emirimu gavumenti zeekola so ekyo kyongedde nnyo ate okusaabulukuka abantu tebakyafaayo wani gwe balonda ate kati n'okubaza nga boyogedde nako kweyongedde oli abaza bubaza namanya nti kati wano wempitira ate bw'amala okutuuka eri senga simanyi oba osobola okyogerako ekyo nakyo kyetaagisa mu kaseera nga kano senga wadde b'ebyobufuzi babaza kuba nkimanyi nga bw'okyogedde era kituufu byobufuzi kubaza mubeeramu ekibalo neera kidde eri omulonzi bw'oba olonze wadde babaza noga nti nze nonze ono olw'okuba mumanyi muntu afaayo nnyo afa ku bantu amanyi ekyokukola omuntu oyo bw'atuuka eri aba agenda kubaako obaoliawo kyazza eri abalonzi asobola okuba nga abaweereza simanyi okyogereko mu dakiika emu tukiwunziko ekyo nakyo weebale nnyo ssebo kikulu nnyo omulonzi okumanya kuba abantu bano muba muwangadde nabo weerabire bano abajja ne babalimba ku ssaawa esembayo nti mbadde nibeera gundi zaalibwa gindi naye nga tomuwuliranga nako naye abantu muba muwangadde nabo baba bakoze nammwe emirimu n'olaba oyo emirimu gyagikoze atya
mu kitundu mu makereziya mu makanisa n'okompeyalinga. Naye kati obuzibu bwe tulina nti abantu baffe n'abalonzi abatuukiridde n'amugamba nti ojja kuba agenti wange, campaign atandika 2 giijo 5 giijo, ogenda okukakkana ng'oli atandise ali ku sipiidi nnene nnyo, naye bw'omubuuza omuntu y'omumanyi nnyo nti azi yagamba waayina ennyumba, ogenda okutuukawo nga tabangawo yadde n'omuzigo gwapangisa, naye nga bwatyo bwamutambuza. N'olwekyo abalonzi kikulu nnyo okwetegereza, kubanga abantu bamuwangalidde nabo, sibiringa byadda nti bakugira omuntu ekyotera ne bamuleeta yeesimba emukono, oba emukono ne bamugya emukono ne bamutwala yeesimba eraakaayi. No, bano abantu baba bammwe mu bitundu muba muwangadde nabo, kikulu nnyo okubeetegereza ne mutakyamuka. Kala nkulu nnyo, naye kalo oleesaani era akola atya, alinamu obubbi, alinamu obukulupya, buli wamu omulaba mukulupya naye gwowaana buwanyi nti ebyo byonna byebizibu by'eggwanga bwe tuba tunanunula eggwanga okuva mu bwavu, kubanga eggwanga lino essente z'owulira nti zibula ze zisinga obungi, ezaliyambye omuntu wa wansi afuna emirimu emirungi gye tuyita service delivery mu masomero, mu malwaliro, mu makubo gye tuyita. Ebyo byonna jja bituukako ng'olooza omuntu ye gwe walonda oddala omulaba asaka, oba gwoli bwakuleeterayo episepiki n'aleeta amasowaani n'aleeta katenti aka $1.5 n'okuba mu ngalo ekyalo ekiramba. Ddala ebyo osuubira nti eggwanga kwe ligenda okukulira? Naye nga kati ate akomawo n'ekisanja kyakubirirwa ajja ne tenti eyakamu ekitundu n'okuba mu ngalo, weerabidde nti akutimba bbula kufuna kisanja kirala. Ebyo byonna byetaaga abantu baffe okutwalira obudde nga babitunuulira. Oli amasepiki tugaagala nnyo, well and good, naye empiira tugyagala nnyo, well and good, naye kikwatagana ku ggwanga okulira abantu akola omulimu oguli omutuufu ogw'amateeka ameesimbu, ogw'okulondoola, ogw'okulumira Munnayuganda munda muno ne bweru waalyo gwe gusinga obukulu. Bimu okusingira ddala kino kiri mu kibiina ekya NRM ekiri mu buyinza, ogenda okulaba nga omuntu eyakayingira tanaba nakuwumya kubugumya ntebe, n'ogenda okulaba nga bamugonoboddeko obwa minisita bamuwadde ogufo. Anyway, ayinza okuba nga kimugwanidde nga ayina obusobozi, naye ate ebintu ebimu ebyo nabyo bimalamu amaanyi ababeera nga kaddazi bennyini ab'omu kibiina ekyo ekibeera nga kyekifunye oyo omugenyi oba omupya akyegaseeko. Simanyi oba okikoneko kuba obadde muwagizi era mukungu mu NRM, simanyi oba obadde okirabyeko ekyo erudde eyo, embeera ey'okutiitiibya abapya ate mubaddeko n'abakadde bamwe be mulwanya entalo nabo ebbanga ddene ne mutabafaako. Ogenda okulaba mu kugaba ebifo, lindako ojja kulaba reshuffle, omanyi nti waliwo reshuffle ejja mu maaso nga tennakuyingira akalulu. Ojja kulaba abantu abaakayingira obuyingizi ku bifo ebya mu gavumenti mu public service. Anyway, appointments ezo kyogereko mu dakiika emu 2. Mwami Apollo oba omulangira, njagala kukwebaza. Embeera eyo nnyingi enyiganya abantu era enyiiza era ereetera abantu okwetamwa, kubanga ddala wabaawo abantu ng'olaba mwe bali balina obusobozi baweereza, naye nno ensonga ezibavunaanwa temuli, oba kubeera beesimbu, butaba babbi, kulemesa abantu kujja kubba mu mataka mwabwe, kulemesa abantu kusima misenyu. Olinaga nti oyo waffe naye tetumwekakasa bulungi. Kati embeera eyo ne baleeta ate atabadde ddala waabwe, olugiramu ati ne bamugamba gwe funayo ne biliyoni zibwe ziti, genda weetereeze, funayo ogufo guno. Ebyo bye bitandisiza okunyiiza abantu mu byobufuzi bino, era bijja kuleeta emberebezi nnene nnyo, kubanga kati buli mu kibiina kiba mubuyinza kyekiba ne control, kyekirina ssente z'eggwanga, kyekirina kyonna, kyekirina obuyinza okulonda buli muntu yenna okuweereza mu gavumenti, okuweereza mu bitongole ebyenjawulo, oba okusappulayinga ebintu ebyenjawulo. N'olwekyo tekiba kituufu, kintu ekinyiga kyetulowooza nti ddala baali badde nga bakama baffe babeera mu buyinza, buli kibiina kibirowoozaako
tunuulira obusobozi bw'omuntu asobole okuweereza eggwanga lino nga likwatagana na busobozi, kubanga si mbeera yakulowooza nti ono katumukyuse tubanyigirize bali bonna bakyuke. Nedda, naye gwokyusa yadde alina obusobozi azze kuweereza, ebyo bikulu nnyo okutunuulira, naye nga mwebiri era bibigenda mu maaso. Kale neyanza nnyo Honorable Johnson Munyanja Ssenyonga muna byabufuzi era yali meeya te president w'abameeya mu Uganda yonna mu bitundu eby'omukono gwe tuli naye enkyaleero twogera ku byobufuzi mu kiseera kino biyamba omuntu ono wa bulijjo oba biyamba abo abali mu bibiina oba mu bifo by'ebyobufuzi. Kyekibuuzo tujja kuba tusoma obubaka mu kaseera kano kennyini. Osobola okusindika obubaka ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 tokuba simu tosindika voice note naye sindika message ku WhatsApp ku SMS tujja kuba nga tugisoma butereevu. Principle webale kuweereza nze ndowooza ebyobufuzi tebiyamba muntu wa bulijjo, biyamba bana byabufuzi kubanga bo bafuna mirimu n'okufuna emisaala. Ono Mugisha Robert ali mukono neyanza nnyo neyanzeege. Okay. Omulala naye wuno agamba nti agambye nti Yiga Samuel Mere ali na Mulondo zone bweyogerere. Mr. Paul wale kueleza big up to Honorable Muyanja Ssenyonga for his good views on our country's leadership. Kale bakwebazisa sebo olw'enteesa enungi ku byobufuzi n'obukulembeze. Good morning Mr. Paul, I am Mukisa Aran from Chengera Town Council. All members they join government because opposition has no way. We are waiting for General Muhoozi to take over. There was a kyategeeza nti abeegatta ku NRM bamala kulaba nga opposition teina lugendo. Bwenkifunye message ye bwenkifunye simanyi oba kyategeeza kyennyini naye bwetyo bwenkifunye. Honorable ndowooza ojja kyogerako gwe ate weegatta ku opposition simanyi mu kaseera kano ate gwe ova jeba gendo okujula oddukira je basaniika obusaaniika. Kale Mr. Polo abo abamu bagenze kubega mu bibiina by'abanaabwe wale kuweereza simutegedde goyogerako oba otegeeza Abdu Katuntu n'abalala. Kale tunabitegeera katugende maaso tufuna obaka. Honorable oli agambye nti opposition abamu baddukayo olw'okuba ndowooza balaba nga tewali kigenda mu maaso, opposition tetambula. Actually kibaddewo ebbanga ddene waliwo oba olaba n'ogamba nti oba fatigue baludde mu opposition emyaka n'ebisiibo bagenda okulaba nga oba oliawo tewali kitambula. Abamu enewe bayinza okuba abamu baamala ne balaba omusana. Tujjukira bulungi nga Honorable Cecilia Ogwal ebbanga lye yamala nga ali mu UPC ate n'amala nayingira FDC neje yawunzikira wali olaba nga akabega kalinga akayingidde NRM. Kale muwadde mulese nga kyakulabirako olw'okuba nti y'omu abaali abagundivu ku ludda l'opposition yayitibwako Iron Lady, UPC Iron Lady. Abamu sijja boogerako kuba already weebali bajja kulowooza nti oba oliawo tusala bigambo kambaleke ne weebali ababadde mu opposition ebbanga ddene naye n'ogenda okulaba ng'awunzisa ayingidde ekintu. Nendowooza nti message etufunye abamu ndowooza bafunamu fatigue n'afiira wano ku opposition. Simanyi Honorable kyogereko mu dakiika emu tugende maaso n'okubaganya ebirowoozo. Kale nja kumufuna Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga nja kuba mufuna. Agambye atya agambye nti Mr. Polo webale kuweereza naye nze ngamba nti enkyukakyuka z'abakulembeze teziyamba fe abalonzi nedda. Sebo biyamba bo ne famire zaabwe era nze Mr. Muyanja musaasidde gye yalaze tewali kantu. Nze Jumba Enoch Seeta mukono. Kale ojja kubanga omwanukula agambye nti gye walaze tewali kantu. Mr. Paul wale kuweereza NRM eri mu kusika bantu. Ekozesa chance eno kubanga yeri mu ntebe. Nze Apostle Mwanguzi Seth from Kyegegwa. Tweyanza nnyo ab'Ekyegegwa ne Apostle Mwanguzi webale kulaba webale goberera.
agambye nti NRM ekozesa ekyerina ebasikirize kuba yeeyina kumpi buli kimu. Good morning principal, mukama webazibwe. Kituufu nnyo nti abalonzi this time bagezi nnyo, balina omuntu ababeereddewo okuva emabega mu bukulembeze bantu. Okay. Katonda yasalawo. Okay. Konseru Kenyange Mire Ntinda. Okay, amanya gego ye Konsel Kenyange Mire Ntinda. Remember Nambole on 4th October. Yes, tugenda Nambole 4th October mu Independence Night. Tuyanza nnyo Mire Ntinda wabale kuteesa wabale goberera. Onagamba nti tukwaniriza Mr. Senyonga ene waffe tukolera abantu. Thanks Mr. Paul for the show. Mwonge Shafiki na Bingo. Mwonge Shafiki ndowooza kyategeeza wa NUP ayaniriza Honorable Senyonga mu NUP agamba nti bo bakolera abantu oboolyawo tewali mugaati. Anyway, tunabiraba katulinde. Mwebere kuweereza ggwanga ebyobufuzi ebiriwo kati tewali nnyo we biyambira muntu wa bulijjo okujjako biyamba bo bennyini abalondebwa. Ate naffe abalonzi tulonze nnyo abantu abatalina mwoyo gwa ggwanga ogw'okuweereza. Okay, kyekigenda mu maaso agamba nti omuntu wa wansi tekyalina buyambi. Nze Kasujja Isaac ekiwologoma kira. Tuyanza nnyo tuyanzeege Kasujja Isaac enteesa n'okugoberera ensonga. Agamba nti n'abalonzi nabo engeri gye balondamu nayo eriko ekizibu. Ebyokulonda kala twabivaako dda era tutunulira ki kyokozeewo. Ndowooza Honorable Johnson Meya Senyonga oteeka okuba nga ogoberera owulira abantu bagamba nti kati mwegendereze abali mu byobufuzi abantu batandise kati okulonda abo abalina kye bagenda okukola tebalonda bulonzi zikala. Kyabaddewo ebbanga lino ndowooza okusingira ddala mu 2021 ne 2016 ensonga eno ate yatabuka abantu nga balonda kala nga basinziira eri ku bibiina by'ebyobufuzi. Abakulu ne bagamba nti bwemusanga ekisumuluzo tikinga, bwosanga ekisumuluzo tikinga. Ate bwe kyatuuka mu 2021 ne bagamba nti bwosanga umbrella manvuuli tikinga. Awo nno ebintu ne bitabuka. Embeera bweto bwe yabadde kati abamu baabo buzuula message bagamba nti twababuuse kati tulonda busobozi. Era kyekyandibadde ekituufu abantu tugende mu maaso tubasomese tubategeeze tubagambe nti bwe kabanga akaseera kakalulu mulonda abo bennyini bemumanyi nti bagenda kukola. Temulonda bulonzi tewabaawo agamba nti kala zijja luvannyuma. Kala ziyambako abantu okwebrandinga, kala ziyambako abantu okumobilizinga. Naye kiba kizibu okuba nti kala zimaliriza nga tezivuddeemu buweereza, tezivuddeemu mulamwa, awo obuzibu bwe buva ebintu ne byongera okuba nga bitabuka. Njagala nnyo tufune obubaka obugenda mu maaso. Okay, njagala nnyo okuba nga twongera okufuna obubaka. Abatulaba mugende mu maaso mutuwe obubaka mutubuulire mulaba mutya ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Mutubuulire biyamba abantu aba bulijjo oba biyamba ababali mu byobufuzi. Nakulaze wali mu ntandikwa nti enkyukakyuka zigenda mu maaso mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Tulaba nga waliwo okuwanyisiganya ebifo. Ogenda okulaba abamu ababadde mu kibiina kino badda mu kibiina kiri. Tulaba abamu ababadde ku ludda lw'opposition ebbanga ddene nga ku opposition weewaawo oyinza okulowooza nti lazima tebasobola kuyingira ekibiina kya NRM naye bamaliriza ku nkomerero. Ogenda okulaba nga ate bayingidde ekibiina ekya NRM kyebavumye kyebagambye nti tekikoze tekirina mulamwa. Bakyogeredde ebingi. Abalala bagamba nti aba NRM tebeerowooleza. Waliwo n'enjogera eyo enafuya nnyo ebibiina ebimu ne batuuka okugamba nti NRM oba emitwe obeera ogupangisiza obeera tokyerowoleza nga ggwe
byonna babyogera naye ate n'amaliriza nga ate ayingidde ekibiina kyayina noyagala omubuuza nti ate kati gwasazeewo omutwe ogupangise kale tufune Honorable Johnson obanga wooli ndowooza yanukula message tuzifunye eziwera n'endala tujja kuba tuzisoma mu dakiika 5 eziddako kankweyo kadde oyanukule waliwo simanyi bobanga obadde ogoberera obawulidde abamu badde babuuza n'okubuuza nti naye Honorable gyogenze nga tewali kantu kiki ekikututeyo eyo kale Honorable banga woolitandikirawo. Okay, tujja kuba tumufuna kyali bakyamuteekateeka ndowooza wabaddewo embeera etutaataganyizaamu katonawo ne tujja kuba tumufuna Honorable Johnson Munyasinyonga. Nja kuba nzirayo okusoma ku bubaka babatuuliza n'abatugoberera bagamba ki ku nteekateeka eno. Ekibuuzo kiri nti ebyobufuzi ebiri mu kiseera kino kyennyini biyamba abantu aba bulijjo oba biyambye bokka abali mu byobufuzi? Kuba bo weewaawo babeera ne abasinga babeera nga bali mu bino ebyokuvuganya bw'avuganya n'abeera ng'ayiseemu butereevu aba agenda kufuna omusaala n'embeera eya bulijjo ebeera egenda kukyuka mu mbeera yonna embeera eba egenda kukyuka naye ate gwe omulonzi alonda ebiseera ebisinga omaliriza nga tofunyeemu mu nteekateeka eyennyini. Kati mu kaseera kano tuba twongera tuddayo okukebera n'okukakasa oba waliwo ekikyuseemuko bwe kyali mu 21 kanjogere ku myaka nga 25 egiyise 21 oba 2011 emyaka nga 13 egiyise bwe kikyali oba nedda? Kuba tuze tulonda emyaka gyonna tubadde tulonda abakulembeze mu bifo ebya local government, tulonda bano aba government ez'ebitundu mu local government, tulonda aba members of parliament ne president tumulonda. Naye ekibuuzo kiri nti ku nkomerero tufunamu oba nedda? Honorable nsanyuse nnyo okomyewo. Obadde ndowooza ogoberera abantu badde beebuuza n'okwebuuza nti gyolaze awatali kantu kiki? Yanukula. Omutawaana oguli mu bantu baffe omulangira Apollo n'abatuulaba kwe kulowooza kufuna muteeka okuzimba ekintu kuba kati waliwo abantu boolaba nga bagundidde mu byobufuzi era nga baali badde abantu abeebuuzibwako ensonga naye bw'ogamba nti ate olwaleero olwakifo oyisanga nti ofunye obuzibu. Kati bw'otunuulira ebibiina ebiriwo gwe nga bakugambye nti wegatte ku kibiina kyolaba nti kiri progressive kyakatandika kiyina ekitebe kyakatandika kitambula mu buzibu bwonna. Ebibiina bino bijjudde okwekuba enkokola ssebo omukulusa Apollo era olinga yakusimbidde olukokola mukulusa Apollo oyinza okwesanga nti buli gyokola kyonna kiriko olukokola. Nze ndi mulabi wa muzannyo nkuwa nnyo ekizampa y'emipiira. Abantu bangi abalina DSTV mu maka gaabwe naye n'omulaba nga ate omupiira agulabira mu kikaali. Tekitegeeza nti anoonya wanaanyumirirwa. Ebyobukulembeze si kubeerawo okubonaabona kwennyamira. Mpulidde yagamba nti abamu bagenda kuketta. Mu kibiina oketteyo ki? Si lutalo nti lwakiyeekera nti abayeekera bali wano basaze abagenda kuwa kava. Nedda, ebibiina by'obufuzi ebintu byabwe bibeera open babijjayo era nno birabika. Nolwekyo tewali agenda ketta. Abagenze mu NRM bagenze olw'ensonga zaabwe basikiriziddwa ate n'abagenda mu bibiina ebirala ebyevuganya bagenzeeyo nabyo okuzimba ebyobufuzi byabwe n'amaanyi okugongera mu abo. Buli gavumenti lweba n'oludda oluvuganya olw'ensonga eggwanga lifunamu kubanga ensonga nnyingi zireetebwa ku ttebo. Tiwali bajeti eyita nga tiwali ministerial policy statement zireeteddwa ate wabeerawo ne bayita alternative policy statements ova ku ludda oluwabula gavumenti. President bw'amala okwogera leader of opposition alina okujja ate ne statement naye ku ludda lwabwe. Ebintu ebyo biyamba nnyo singa ensi eba ey'emirembe eyagala democracy omutuufu
ogenda mu maaso n'olwekyo ekisi kya bulabe naye teri byakubega ogenda kubegayo ki kati nze badde mwenaleero nali ntuddeko ddi mu lukiiko nti lulina kyonaabegayo yuwa mubeere eno wammwe magombolola ku disitulikiti gye mwekoonera enkokola gye muwandikirako amabaliwo agavuma bali agalemesa bano siwaliwo nnyo kipya nti wali wagenda kubega no n'olwekyo ye lwaki bakubega bwubanga ddala byokola bituufu lwaki olowooza nti kubega naye ebyo byonna bizze olw'ensonga Apollo gye bayogedde nti ffe wetuvudde mu bukulembeze obubadde obw'ensonga ne tufuula obukulembeze obw'ebyobufuzi ebyokuba nti gw'olina obuyinza gw'oyegabira gw'olya naye ffe tubeereddeko mu bukulembeze nga ne bwokulembera basanyuka mu kulusa Apollo nze yinza okutegeeza ekisanja ekimu kyembadde omubaka wa parliament buli woyita mu kkanisa olaba ekifaananyi kya muyanja buli woyita mu kereziya olaba ekifaananyi kya muyanja buli woyita mu muzikiti ti zino tayiro yaziteekayo eyo toyi yagituzimbidde wano yasereseewo zo nyumba z'abasomesa yazizimbye ebikomyawo abantu n'ogenda n'osaka ku embasi ne bakuwa essomero ddamba embasi yonna neerizimba nga ppya n'okikwasa community n'ogenda mu nyumba z'abasomesa nga temuli masanyalaze zonna ziteekamu amasanyalaze n'ogenda ku ddwaliro ng'ewange kabanga tewaali gonda twana sipiika mulamba nagulawo health center tunga azegizimbye ebintu eby'ensonga bibaawo naye ate gwe bw'obikola banno balabanga abalabisa ne bufuuka omulabe oyisi waffe oyisi waati n'olwekyo ndowooza nti ebyo bye biri mu politics waffe ensangi zino era abo abali eyo nga mwagala politics atambule mwebuuze bannammwe abalala abakolako bye bakola ewaabwe babikola batya ng'ateesa mu parliament nadda eri abantu n'abasakira ate n'abalumirirwa ebyo byali badde ebintu ebikulu ku mukulembeze alondeddwa yenna mu kitundu kye naye weesanga nti ebyo kati tebikyaliwo abantu bagenda kugabana kwekweka oli amala emyaka kati ena nga taddanga mu constituency yadde okukubayo laala 2 ebyo byonna bivudde mu lulu ogw'okwerowoozaako ffekka ffe abakulembeze era ogw'obulabe eri eggwanga lino ate nga kukyeyongera lwe tubeera nga tulowooza ani akuwadde omutindo gwabo be tulonda gweyongera okukka omulimu gwabwe omukulu ogambye okukola mateeka n'olaba nga bakola amateeka ne liyitanga ne bammemba tebawera 180 n'olaba nga bakola amateeka nga tebaliiyo nga teganoonyerezeddwako polisi ne zijja ate ne zimala ne zibawunsinga ne ziddayo ebyo biva mu bujega obw'abantu baffe booganye nti bagenda kukola mateeka yegwe obalabayo babeebuuzaako ebyo byonna bwe birina okwebuuza gwe omulonzi ng'otunuulira ekyo mukulu Apollo kyabuuzizza okutunuulira omulonzi kikulu nnyo nga bw'otunuulira gw'olonda nakyo kikulu nnyo naye bwe munaabanga mu abalonzi temukyatunula ne bwe muneekwasa kuba kwokulonda kujja kubaawo oba omwagala oba temwagala okukyusa mu bibiina kujja kubaawo oba oyagala oba toyagala pulezidenti akubuulira kati pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tinaliko kale tweyaza nnyo tweyanzege Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga neyanza nnyo neyanzeege katono nnyo kansome ku bubaka then tubeere nga tuwunzi katusigaze eddakiika ziringa 5 zokka Mr. Apollo webale kuweereza twaniriza buli muntu yenna naye kati abeesogga ebusoga tubulayo Honorable Salamu Musumba naye ba Isaac Musumba tusaba amutu kale busoga eterere anyway no personal decision ono webusoga ndowooza asabirira kulaba nga Honorable Salamu munakibiina ky'FDC ku ludda olw'Ekatonga okwegatta ku NRM bwe ndowoozezza nti oba oliawo kyategeeza agamba nti balindiridde balabe oba anaabeegattako totuwadde manya n'ekirungi nnyo mutuwe ku mannya bw'oba osindisa obubaka kale agambye atya agambye nti Muyanja ebyobufuzi bijja kubeeramu amakulu kasita abantu abatalina stage alina gwayogedde wano nga babivaamu nga babivuddemu mu butuufu abantu azeemu namwogera abakyusakyusa pate buli taamu bandibadde babiwuumula gwayogedde naye weeye mukono omukyala naye kale Muyanja
naye anoonya mugaati nedda Muyanja tanoonya sirowooza nti anoonya mugaati mu NUP akyogeddeko agambye nti anoonya buweereza. Mr. Apollo simanyi oba wawulidde ku comments za Honorable Ssemujjunganda bwe yabadde ayogera ku leader of opposition wandisuubidde nti yatuuse n'awolerezaako ku President Museveni. Ekyo kiraga ki? Opposition ya wano ekizibu kyayo agamba nti bukyayi. Kale ne tutuwadde manya bannange mutuwe kumanya tubeere nga tukola ki nga tutegeera ni gwe twogera naye kijja kutuyamba n'okugenda maaso n'okutambuza ekintu kino obulungi okusingako. Kale message biri mpunzike nze muyizi Bulere agamba nti webale okuweereza Mr. Senyonga tumwaniriza nnyo. Ndowooza owulidde waliyo ndowooza aba NUP bakusanyukidde nnyo ssebo. Onagamba nti Samba Kasada. Kale message sigitegedde bulungi. Kale tujja kuba tuwunzika Honorable oyina kyogamba kyetuleseeyo mu dakiika zino ebbiri zisigadde. Mbadde njogedde ku fatigue nti waliwo n'abamu b'otunuulira oba n'osaasira olinga abadde katugambe abadde ku opposition emyaka 34 n'amaliriza atandise n'emyaka gigenderedde n'agamba nti oba kanve wano nzire eno n'asobola okuba nga mpeereza abantu bange. Simanyi nakyo gye kiri waliwo betusalira omusango naye nga oba oliawo ng'olaba nga singa alemera wali ku opposition asobola n'okutuuka okuva mu nsi nga taweereza abantu be. Ebyo nabyo ndowooza bwe biri waliwo oli nga yeegase ku kibiina kya NRM ng'asazeewo kangende mpeereze kabanga akasigaddeyo. Dakiika eri emu bbiri tusiibulewo Honorable Unzika. Njagala okwebaza bonna ababadde batulaba ne nebaza Soul TV naye mu byonna ekikulu kuweereza. Gwe bw'olaba nga gw'olina kuweereza webaze Katonda. Naye waliwo n'abasobola okuweerereza mu opposition nga buli lwaleeta ensonga baminisita bajja kugiraba nga ya muggundu ate ekitundu kigende mu maaso. Kubanga bw'obeera mu pate obeera memba obanga ateereddwa koluusi akagwa ku mumwa. Naye bw'obeera eri buli kyoyogera baga oyo ajja tutawaanya okukakkana ng'ekitundu kifunyeemu nga nammwe mwennyini ng'eggwanga liwabuddwa. Kubanga eggwanga twetaaga kuwabulwa litambule. Ebyokulonda bijja kubaawo, okukyuka kwa kubaawo mirembe na mirembe, ate n'ebibiina by'obufuzi ebipya n'ebikadde bya kubaawo. Ekikulu tuwenga n'ebitiibwa tugaane kukozesebwa tetugulirirwa. Bwe kibanga omuntu aleeta bulesi ssente zirye osigale ng'okola ekituufu kuba ssente omanya gyazijje. Naye gw'olonda ddala agenda kukola amateeka mu parliament ali ku kakiiko ki ye bw'abaddeko ki kyakoze. Genda mu Hansard biki byakoze eby'ensonga ebitaasa eggwanga lino okuvuga mu ddubi. Baagaliza wiiki ennungi Omukama bankumbire. Azanyo tuyanzege olwakadde tuteekwa kubanga tukoma wano. Honorable Johnson Munyanyiza Ssenyonga mu byabufuzi okuva emukono tweyazanyo olwakadde n'abawuliza abaffe abasindise obaka mwena mwebale abaddeko. Kamya Joram Kasubi agamba nti byandabadde birungi ebyobufuzi naye ebyenaku zino abana byabufuzi benoonyeza byabwe. Kale we tujja okutandikira sigalako kuba sport subjects aba ebyemizanyo bajja kuba bakutegeeza Uganda Cranes yakoze etya muna Manchester United onana bamulabyeko bana Uganda esanyu byonojja kuba biraba ne baffe esanyu. Kale n'abalala nabo bajja kujja bakubeere nga bakutambuza okuongezaayo programu nyingi. Teweerabira ka Salt Media app genda ku Google App Store kawanuleyo okateeke ku simu yo okateeke ku laptop yo ba iPad yo ojja kuba oyanguyirwa okulaba programu zinga zino. Oli mu ntambulo oli mu taxi oli ku mulimu gwo mu office ku simu yo ojja kuba nga osobola okutugoberera olabe programu zonna mawulire ebinyuma biri ku Soul TV tebiri walala wona. Bagaliza omukisa gwa Mukama tuddemu tusinkana onako olw'enkya musibe bulungi tugende tukole era mweraba.